Kakati sawa ya leero abaana ba Nuupu baagala kuwulira nti Bobi Wine ye president waffe ekitali kituufu. Ye president wa Uganda saawa zino ekitali kituufu. Naye ffe kye twagala owulira okitegeera. Baagala kuwulira nti Bobi Wine saawa zino ne mu music yasinga ekitali kituufu kuba talinawo iti alien skin yagirina. Ebintu ebimu birina factors ezibireetera okuba ekyo. President w'eggwanga alina ebbanga yalayira. Omuyimbi asinga alina ebbanga alinawo oluyimba olutambule kaseera ako. Akaseera ako. Ayinza oba bwene si ye muyimbi asinga naye nga muyimbi w'amaanyi. Nga w'amaanyi. Naye saawa zino alien skin yasinga ki yakwata ebivvulu. Yalina iti ezikola ki? Eziriko. Yalina ennyimba ze bakolamu ki? Challenge. Kati ebyo tetwasinga ez'abalala. Nti tuba tugenda ku misi, tuba tugenda ku losing direction. Nja kuwa ekyokulabirako. Nawulidde bubi nnyo nga ndaba omuntu omu nga alina interview gy'akola. Amazima ga Katonda nga mwogere erinnya talina kyagenda tukola. Mwogere erinnya talina kyagenda tukola. Ye muganda wa fono, muganda affe Sammy, the mighty family. Nga anye kumusajja. Amuyita amanya nga amuyita nga ayita mutabani we. Nti Bobi Wine, abawagizi ba Bobi Wine tebayinza tebakikkiriza nti Bobi Wine si president. Ne tebaagala mazima. Music essaawa zino nti Bobi Wine nti talina hit saawa zino. Omuntu alina hit ye alien skin. Kwegamba tugambe nti muganda Yekolera gwe ensonga eyo to reducing the president w'eggwanga omusajja yayita mu buli kimu to the extent of okumukomparinga ku bintu bwe bityo. Ensonga eyo gw'ogyogerako ki? Ekisooka kya byonna amayanzi mangi agabuukira mu nzige ne gagezaako zifaanana. Yes sir. Ne gakulowoozesa nti nazo nzige. Naye nga si buli kyolaba kibuuka n'amayanzi oba si buli kyolaba kibuuka n'enzige nti zibeera nzige. Agamu gabeera maki? Mayanzi. Bwe tubadde nga twogera ebigambo bino ku lutabaalo olubaddewo emabegakaawo nze naawe ne battikya Lumbuye ne ba ASP Asiimwe. Owuliriza muganda wange? Abo bennyini be bavaayo ne batugamba nti tetugattako. Mubuuza gwe ekyo kye wakoze kye kigattako okusinga ffe bye tukoledde ebbanga. Era bwe wetegereza akatambi ako bannaffe aba UNN bakatemyemu bakimbugwe. Bakakozesa okunafuya. N'omubuuza ogattako oba togattako. Singa tubeera mu lutabaalo waliwo gwe tuyita commander in chief. Yes sir. Oba muyite nnamunswa. Nga commander in chief oyo yakolanga tractor. Esaggula ekkubo ffe mwe tulina okuyita. Kaakati commander in chief bw'eba tractor omwana yagikutte n'agigaayagaaya enjegere bw'ati okuginafuya okukakkana eremwe kulima luguudo abannankyukakyuka basobole okuyitawo bagende entebe mu ntebe. Ekirala njagala okutegeezako ku muganda wange oyo taata n'omwana kandete ekyokulabirako kya taata n'omwana. Masaba tewali yali asinga taatawo maanyi ku kyalo wadde nga ye yali asinga obunafu. Yes sir. Nti omwana buli lw'omunyiiza ne bw'aba ne taata nga mutono nnyo nga Koloba amasanda gannemesezza okulya ffene, ne bw'aba ne taata nga mulema, ne bw'aba ne taata nga mumpi, ne bw'aba ne taata nga mutono ng'omugenzi radio, taata yabeera kirimaanyi w'omwana we. Yes, era omwana buli lw'omukola ekintu ne bw'oba munene nga Ggololo oba ne bw'oba munene nga Lagadi nga tojja mu mulyango ng'Olando, omwana n'omukola ekintu nga mwana wa Itongwa Yekolera amugaka ngende nkuloope ewa ddadi wange agenda kukuba nti tewaliyo kirimaanyi mu dduniya muno asinga taata. Yes, olaba maama baffe batwagala batuwa omukwano naye buli lw'oyombagana n'omuntu oba omuntu lwakusobyako ne bwaba munene ati omugamba kangende nkuloope ewa taata kubanga taata yabeera kirimaanyi eri omwana we, yabeera final man eri omwana we. Tewali mwana gw'olisanga mu katale ka mibiwulo ng'ali mu kugeya kitaawo okuggyako nga kyana kimpemempe muba kiyita ekyanayana. Tewali mwana gw'olisanga ng'ali ku ssomero bannaye kataata kanafu, ze nazaalibwa kataata akanafu. Taata w'omwana yabeera kirimaanyi we.
kakati bwe wetegereza oyo eyayita omwana wa His Excellency Bobi Wine ng'agamba nti Bobi Wine kino ne kino ne kino si president si ki bino tuba mu byakwesudiya bwesudiya okujjako nga gwe wajja kwesudiya naye bwe tubeera mu lutabaalo titles tuzigabira mu nsiko. Museveni yava mu nsiko nga ye president era nga ye commander in chief wa armed forces. Ani gwe badogezako okutegeeza nti His Excellency Bobi Wine si yalayira soga gwa tusinga okutegeera oba gwa tusinga okubeera ku internet. Olowooza ffenna tetukimanyi naye olutabaalo lwonna lubeerako komanda yakulembera n'agamba kakati tulumbe era mugenda okuva mu nsiko nga komanda in chief mumulina oyo abadde aduumira olutalo mu nsiko era yaduumira amagye obeera yabeera ki president. Ani gwe yabadde agezaako okutegeeza oba okukkaatiriza n'okuwugula nti Bobi Wine si president wa Uganda n'ensonga n'agiwa kubanga Bobi Wine teyalayira. Ani gwe wabadde ogezaako okutegeeza talina TV we, ani gwe wabadde ogezaako okutegeeza talina simu, ani gwe wabadde ogezaako okutegeeza talina data. First of all most program wagikoze ng'egenda kulaningira ku internet naffe kwe tusiiba bulijjo kye kyabadde kikulowoozesa nti twabadde tetukimanyi tukimanyi naye ne bwe tubeera mu nsiko era njagala nkulamusiza Brigadier Sabata ne bwe tubeera mu nsiko muvaayo muyina commander in chief mugenda okutuuka mu buyinza nga commander in chief mumulina era nga ye president commander in chief wa armed forces mu nsiko era yabeera president. Mwami Yoweri Kaguta Museveni commander in chief gogamba alire jiti olwaleero kuva mu nsiko yayitibwanga commander in chief era abamuzoleyezanga mu nsiko babattanga kubanga bwabanga busiufu bwa mpisa ekyayinzanga okukonyanga struggle yaabwe ne batagenda gye bagenda oba ne batatuuka gye balaga. Kakati olunaku olwaleero buli lwentunuulira omwana nga si president nammwe si president si ye yalayira si ye yakola bweki omubuuzo ogattako ku struggle eno oba olutabaalo lwe tulimu oba oli mu kulutoolako. Kyokka ate kya nnaku nnyo nti bwe wajjawo omulamwa gwonna nga gunafuya Yekolera Itongwa nga gunafuya Masaaba nga gunafuya Lumbuye nga gunafuya Asiimwe nga gunafuya omuntu yenna agattako oyo abeera musaale nnyo okwongererako ddala okunafuya oba okutuziikirako ettaka. Omubuuza kakati gwe kyokola kyekigattako oba kyekitoolako kubanga tulaba bwe kibanga kyekigattako lwaki bannancukacuka si be bakyeyalinze abalwanyisa His Excellency Bobi Wine olwaliro be bakyeyalinze mu bakyeyalinze mulimu ono alina ebyuma mu nnyindo ng'embizzi mumutegedde saagala mwatuukiriza mannya kubanga nze siri Yesu si wa mirambo bulamu mulimu aba UNN then mubuuzo ogattako oba otoolako sekondale kitegeeza naawe oli musiru bulijjo oba bulijjo olina ky'otunoonyaamu kati biba bibiri. Sammy either bulijjo alina kyanoonya obanga naye bulijjo musiru ku bibiri ali ki kubanga naye bulijjo atera okumuyita president bulijjo tatera omuyita president nga naawe owulira era mbadde mpulira buli omu abadde awulira. Kati omubuuza obadde omuyita president kwenoonyeza bibi oba kufuna ngeri gy'oyitawo oba obadde omuyita president lwakubanga naawe oli musiru nga ffe be wagambye nti tuli basiru ekimu ku byali ki oba yalowooza ku ffaani gwasinga okutegeera takimanyi nti omukulembeze oba legited president alina okuba nga atudde entebe era nga yalayira. Ffenna tukimanyi naye luno tukyali mu lutabaalo commander in chief tuva naye emabega paka lwe tunaatuuka abeere legited. Omubuuza gwe bulijjo ki ekikulwanyisa era ekikwogeza nti babba akalulu kaffe kubanga mu kubba akalulu kaffe twagamba owaffe gwe twalonda era bannayuganda gwe baalonda era omumanye bannayuganda gwe baasiima nti wammaye ye waffe gwe tulina okuyita president paka lwe tulituuka. Kubanga nze siri mutamiivu okubanja gye saawola otegeera siri mutamiivu okubanja gye saawola. Museveni sikkirizibwa kumuyita president era bwe nkimuyita mbeera mpemudde kubanga nze simulondangako. Njagala okubategeezaako nti ebintu biyita mu mitendera okutuukawo we bibeera. Ennyumba etandikira mu musingi okufuuka ennyumba ogiteekeko n'akasolya. Okufuuka president olina kuyita mu mitendera naddala nga tetukozesezza bya kiyeekera nga tuyise mu byakulonda. Kakati gwe singa bakeera ne bakulayiza nti gwe president naye nga tosobola kundaga
waje wajja buwanguzi kuba nabagamba ebyobufuzi bino oba okubala obululu kubeeranga answer ya mathematics. Answer ya mathematics tewateekangawo buteesi answer nga banabuuza nti what is science is a cow. Science is a cow ne batiikinga nti oli mutuufu. Answer ya mathematics teacher yakubuuzanga ogijjewa ng'olina okuteekawo formula evuddewo okutuuka ku answer. Kakati okubeera omukulembeze w'eggwanga waliwo ebintu by'olina okujja ng'ogira nti baakulonze ne tugatta obululu ne tugatta electro gundi eno polling station eno ne tugatta wano ne tugatta eyawa ne tugatta eyawa ne tugamba okusinziira ku byawali n'ebyawali tufunyemu weebiti gwe sooka weebuuze lwaki omuntu asobola okweyita president nga tasobola kulaga wa wajje bwa president. Nze Yekolera Itongwa kyenva ŋŋamba nti weewaawo yeerayizza era yakyalina amagye n'amaanyi g'emmundu na buli kimu yakirina. Nze owange kamuyite president mwongere amaanyi ndi tukukkiririzaamu. Olina okukiggusa. Kankubuulye enjagalo kibategezaako nze nga nze Yekolera Itongwa naawe ne bannayuganda abanyigirizibwa twawamba dda Bobi Wine. Mu ngeri ki? Nti ne bw'aba yali yagadde okustepinga down tumugamba tukuyita president nti buli wempita Bobi Wine president mba mugamba nkukkiririzaamu gwe essuubi lyange mbeera mu kumujjukiza nti muganda wange tusonge embere gwe essuubi lyaffe. Simuyita president lwa nsonga nti yagenda okuduumira amagye gano ag'eggwanga gali legited. Simuyita president lwakuba nti yagenda okusayininga ku budget y'eggwanga. Simuyita president nti etteeka eriise mu parliament yalina odisayiningako. Naye muyita president lwa nsonga ndi mu kumujjukiza nti muganda wange ye ggwe essuubi lyange ye ggwe maanyi gange duumira olutabaalo tuve mu buki mu buyinike. Era kyova olaba musajja wattu asiiba ku nnyonyi nadda ku ground n'asisinkana bano n'asisinkana ababaka n'asisinkana abafuutu soja n'akola retreat n'agenda ng'alambula because nga ffe bannayuganda twamuwamba twamugamba gwe essuubi lyaffe nti buli tumuyita president tuba tumujjukiza buvunaanyizibwa bwe tuba tumuli mu kumulaga nti gwe essuubi lyaffe amaanyi olunaku olwaleero gatuli mu ggwe. Bw'ozikira naffe essuubi lyaffe ogenda kuba olikoze eki olizikiza. Bw'aba agamba nti oyo mulwanyi wa National Unity Platform mubuuze kye yakoze kimalamu Bobi Wine maanyi oba kimwongera maanyi. Nga bw'agamba nti wanuupu kye yakoze kimalamu Bobi Wine maanyi oba kimwongeramu maanyi. Sammy ekyo Masabe ky'olina okusooka okwebuuza Sammy kye yakoze kimalamu Bobi Wine maanyi ne bannayuganda maanyi oba kiyongera bannayuganda maanyi na His Excellency Bobi Wine maanyi. Tuli balabira kubikolwa byabwe bali eri abatatwagala obwedda bagamba nti aha twabagamba obuzibu obuliwo. Baddira omwana omujja na nnyina mu kika n'ayogera ku lw'ekika ne bakuba engalo nti olaba n'ow'ekika ayogedde. Oyo mwana mujja na nnyina mu kika toyinza kukuba ngalo ng'akoze ekikuba ekika ky'effuumiro. Olaba n'ow'ekika ayogedde omwana omujja na nnyina abeera wa kika. Njagala statement evudde mu Alex Waiswa Mufumbiro oba Joel Ssennyonyi aboogezi ba National Unity Platform yebeera etwalibwanga fayino ate naye erikubibwamu ebituli kubanga n'olwaliro FDC tetuyinza kugamba nti yasaanyewo olw'okubanga Power ne Nandala Mafaabi baakoze bwe bati ne bwe bati. Okyegera? So oyo kyonna kyeyenoonyeza kikulu naye ng'ate si ensobi gy'asoose okukola era seekanze nnyo bw'oba weekanze ate nange nakwekanze nnyo. Kubanga mwenna mukimanyidde ddala bulungi nti si ensobi gy'asoose okukola yakola ensobi eyasooka n'akola statement n'agamba be bawamba Ssegawa. Tagikolangako statement eyo nti be bawamba Ssegawa. Era ensi yonna jiwulira yali ku live emu sebo n'agyogera n'agamba nti twagala kiteeka ku gavumenti naye nga nejjukira ne page kwe yagyogera oba live kwe yagyogera beeba abavuma His Excellency Bobi Wine. Waayitawo ennaku mmeka nga gavumenti eyo kizza omwana paasi ne waayitawo akabanga katono gavumenti n'ereeta omwana oyo okulumiriza aba National Unity Platform ti be bamwokyeza paasi ani yakuma omuliro ogwo ani yakitandikawo okukisiiga ekifaananyi ekyo. Njagala kikutegeezaako nti abaana bano oluusi mulowooza nti bakola ebintu eby'ekisiru naye tewali kye bakola kye batabaza oba kye batategeera. Mu buli kintu kye bakola babeera bakibaze ate baba bakitegeera. Gwe sooka weebuze nga bakakola statement nti yeffe twakola ki
twawamba yani oyo mwana ffe twawamba Segawa tuvumaganye gavumenti ne waite ebbanga ttono gavumenti yemu newamba omwana Eric Mwesigwa nemwocha pass ne waite akaseera katono Eric Mwesigwa ne bamutwala ku National Media Center nakola statement nti abanuupu bebanjokyezza pass gwe weebuuze nti olwo guba muliro nga gwaluyira ani aba yagukumyemu ani aba yagutandiseewo si oyo nakola statement endala n'agamba nti Bobi Wine naawe toyina kiddako watugamba tubikukwase naye kirabisenga toyina kiddako eyo statement yali yakubiri eno eyokusatu gyakoze kwesooka weebuuze agattako atoolako ate munnange n'osangayo bannyinaffe abalungi ennyo benjagala ennyo bakadaama bannyinaffe bakwini nawe mugamba wamma oli mutuufu tokimanyi nti opposition y'ensonga lwaki okyasobola okununulwa ng'ogenda okufiirwa ku kyeyo nti wateekebwawo force ey'enjawulo eteeka gavumenti ku bunkenke ti we watabaawo kireetera gavumenti kugikaka wallahi esobola okubaleka ne mufiirayo n'akanunula bakadaama emabegako waliwo n'omwana mwannyinaze waffe yali afiiriddeyo ng'omulambo baganya okuguza yafiira eyo ne mununula omubiri gwe weewaawo nanunula mubiri naye nagununula okuziikwa ekwaba obwe Fred Kajubirumbu yakanunula bakadaama bameka Asiimwe yakanunula bakadaama bameka Masaba wakanunula bakadaama bameka mukwano naawe ne weetaba mu lutalo olusaanyaawo essuubi ly'Abannayuganda naawe n'ofuuka amagoma agavugira aliwo naawe ne weefuula nti buli ngoma ezina kw'ozinira toyawula mujaguzo na bakisimba toyawula gwanga mujje na bakisimba so kyewuunyisa nnyo bannyinaze mulekeraawo okuzinira ku buli biiti gye muwulira oluusi waliwo engoma gye bayita gwanga mujje ye tuyita embuga nti waliyo obuzibu ne wabaawo ne bakisimba bw'owuliranga bakisimba zina naye toziniranga ku mujaguzo toziniranga ku gwanga mujje ojja kuba okoze ensobi ey'amaanyi era abantu bagenda kufaananya omuntu omulalo ekisinga okunnuma ffe bannayuganda abakoze ennyo ekisoboka okulaba nga Uganda etereera bannyinaffe balekeraawo okugenda ku mawanga kale abali babagenzi baleme kufiirayo ate bagendenga nga waliyo omusaala omusava nga bakyali bannayuganda bakola bulungi naye babuseere nnyo lwa nsonga mu Uganda oba mu nsi yaabwe waliyo opportunities essaawa eno bwe weetaba n'abantu abatabalwanirirangako oli n'akuvuma mbu simanya ng'oyogedde ku kimenke naye ng'ekimenke wadde nga kiyimba bubi tekikozesangako ddoboozi lyakyo bbi kubayo oluyimba lusobola gattako ku ddoboozi lyaffe nga tulwanirira bakadaama olwaliro bw'okikubira engalo oba olumya engalo ezikuliisizza bw'oyagala okusuula lumbuyo oba yeekolera olw'okuba oyagala osigaza ekimenke mukwana ekimenke jjukira kyo kyerabanga superstar era y'ensonga lwaki ne bw'okikubira essimu tekisobola gikwata kyokka nga bw'okubira yeekolera itongwa essimu agikwatirawo n'awuliriza n'ensonga yo oba bw'okubira tica lumbuyo essimu oba asimu essimu oba masaaba essimu agikwatirawo era ne twekubira amasimu kuba tumanyi okwekunga mu mitawaano oba emisuubi egiba gigudde ku bannyinaffe abo noga ticalumbuye gattakaawo ne masaaba gattakaawo asiimwe gattakaawo anavasi gattakaawo ffenna ne tugattagattako munnange bw'onookuba amaloboozi gaffe ogenda kufiira mu kiyumba nga mpaawo ajuna era nga mpaawo ayamba muleke kubeera nga abakyala abakyamuukirira waliwo kye tuyita excitement ne love. Excitement kwe kulowooza nti oli mu mukwano kyokka ng'oli mu kubuguumirira. Waliyo abaana bangi nnyo oba abakyala bangi nnyo asobola okuva ewa Yekolera itongo asobola okumugulira ebijjanjalo bya buli lunaku ng'asobola obbimuliisa nga ku Sande lukkalwala ennyama. Omusajja n'amutwala mu ka KFC n'amugulira akakoko n'agamba nti nze ngenze n'ono toyina nakyo ŋŋamba naye ng'ekituufu tasobola kimentaininga buli lunaku. Kitegeeza onowa ebijjanjalo gwe weetaaga. Omukyala omujegga yoyo asinziira mu dduuka lya bbawe lyamukolera ery'obukadde 3 n'ayenda ku musajja amuwadde akakadde ng'amulaba nga yasinga. Mutwagale nnyo, mutusiime nnyo, mutuzeemu amaanyi, mutukume
nga ne wabawo forces ezitulumbye mutwebungululenga mufuukenga Buggwa alina okututandaalirizanga. Mbasakasa era mbasuubiza nti naffe mugenda tuganyulwanga lubeerera, naye naffe tuli baana abantu era tunyiga kubanga twamala mu mbuto z'abanyaffe emyezi 9 nga mmwe ze mwamalamu. Kitegeeza bw'ononkuba oyina banno boogenda okufiiriza nga ndowooza nti bonna bakadama be bamu, kubanga nze bwe mba nkuba emmese ewange waka eziridde olugoye lwange sitandaaliriza nto nti enkulu ze ezaalulumye zonna nkuba buki. Ku lw'abannammwe mmwe kale muyinza okuba muli bulungi eyo mu biyumba bye mulimu, muyinza okuba tewaliwo kibazoganye mu biyumba bye mulimu, naye ku lw'abannammwe abatali seefu ng'ate ffe maloboozi agayinza okubanunula yonna gye bali, tubeeremu. Tweyanza muganda wange ensonga eyo naye nga oyo omuvubuka mbasaba mwongero mutazaama, mwongero mwetegereza. Essaawa eno ayambadde mini n'essaawa yonna agenda kwefungulira akulaga amakugunyu ne bwe yakula mundaawe. Kwe tunula ajja kukulaga ku munanga ku mudindo, ajja kukulaga omudindo mu lusoga, abategeera olusega mutegedde omudindo, ajja kukulaga ku mudindo gwerinda. Essaawa eno akulaga ayambadde mini akookonya n'essaawa yonna, ate mu kaseera katono nnyo okuva kati agenda kukulaga ku mudindo. Tweyanziza muganda wange Yekolera. Baganda bange wano ensonga tuzoogeranga bwe ziri. Muganda wange Yekolera bwe tuvaako awo tugende ku nsonga ebadde etambula. Twabadde wano munnange ne tulaba mukyala nnyini kizigo eyakwata mu kizigo nga alonkinga amaka gaggadde ebukedeya. Ekintu ekyo muganda wange Yekolera kiki walabye mu kintu ekyo ekya mukuluma amasadolini, ate n'asitula n'abakulembeze bonna ekisinga okwewunyisa. Almost yasitudde parliament yonna yonna, n'asitula ne mutabani wa Museveni ne bayingira mu Eastern Uganda. Ensonga eyo osobola kugyogerako ki gwe nga bw'ogiraba? Buli eyabaddeyo mulaba ng'embizzi eyalidde ekyana kyayo. Buli mubaka eyasituse n'ogenda eyo wabadde ng'embizzi eridde ekyana kyayo, kubanga tewabbye future yaffe yokka n'ey'abaana bo wagibbiddemu. Naye nga bw'ogambye nti ensonga eyo wagirabye ota, siina bwe nagirabye kubanga amaaso gange galaba ebingi mu Uganda ebyefaanaanyiriza bityo nti abantu basobola okuba abagagga okusinga ensi mwe bava oba ensi mwe baweerereza. Nti Anita Amongi essaawa eno akulazeeko nti mukulu okusinga nnyina amuzaala. Yeso. Ate munnange eddwaliro ly'ekitundu ky'okiikirira bwe liba nga likutte mu mbinabina nga temuliimu ddagala, nga temuliimu bujjanjabi, nga temuliimu basawo, naye nga gwe ssente zisaasanira ku nnyumba y'olunaku munnange zisinga ezisaasanira ku ddwaliro omwezi, nga ssente zaazimba ennyumba yo zizimba amalwaliro ago nga 200,000 munnange nga lwaki sikuyita mukulu okusinga nnyoka akuzaala? Bagagga okusinga Uganda, naye ng'era bwe nabagambye nti omuze guviira ddala ku ngozi eyaboola. Museveni kiki yabayigiriza nti obubbi muze mulungi mu ggwanga, osobola okugaggawala n'okusinga Uganda. Kibanga era omulaalo bw'anaabeera nga ate mugagga okusinga faamu kw'alina okujja ssente oba emusasula ssente, kitegeeza aba atunda nti n'ettaka lya faamu aba alitundako eyo mu magezi. Otegeera nga ssente eziva mu mata ntono nnyo bw'ozigeraageranya ate ku ggwe z'ofuna ng'ate ggwe olina kujja ku ssente za mata gwe musaala gwo, nga ne bwe tutunda ente tetusobola kufissaawo ssente oba kwenkanyankanya ssente ggwe obugagga bw'olina, ng'ate obugagga bw'olina otugamba wabugjamu nti oli mugagga okusinga faamu mulaalo gwe. Mulaalo gwe oli mugagga okusinga faamu obeera otya omugagga okusinga faamu? So sisobola kyewuunya era Masaba okugamba nti so akifuula discussion kubanga n'ebizigo byakozesa okweruka ebyo ebyamwokya bya bbeeyi nnyo n'okusinga eddagala eri mu ddwaliro eryeyo gyakiikirira. Tweyanze naye ku nsonga y'emu eyo mpuliddeyo amaloboozi ag'enjawulo muganda wange Yekolera.
ng'abantu batugamba kakati mutabani wa Museveni atambula kakati ffe tuli eno twekwese tuli eno tetute tuli mu bintu birala nnyo okutambula kwa mutabani wa Museveni ono kubuuza nga gwe muganda wange Yekolera eyinza okufuuka discussion ey'Abannayuganda gye bayinza okweraliikirira kubanga omuntu yandiyagadde okumanya gwe ndowoozayo osanga n'Abannayuganda abalala babadde balina endowooza y'emu nti okuba nawulidde abagamba kakati waliwo n'abatandise by the nalabyeko ne bapropagandist be NRM n'abamu abaali batwekwekamu nga bagamba mulaba bo batandise campaign mwabammwe bali mu bya pate bali mu bintu bya kirala nnyo goberera amateeka na bintu bwe bityo gw'olaba ki mu kutambula kw'oyo omuvubuka si ffe twawa muhoozi amagulu waliwo n'agambye nti agenda kunsindikirayo omutwalo soko piningeko enamba yange maama sina kye ngenda kuddamu kwogera mukama wange enamba eri 0773 0773 97 97 17 17 57 ndabira wa taata eri 0773 97 1757 ereeta Abdulu kikomeko toyanza nnyo tweyanzeege kale kampininge waneene enamba yaffe eno okay genda mu maaso sewo muganda wange Yekolera si ffe twawa muhoozi ebigere okumusiba okutambula waddembe okutambula yesewo ne waliwo enjawulo wakati w'okutambula ng'omuntu n'okutambula ng'empuuna malungu yesewo empuuna malungu etambula ewunnuuna naye nga kimanyi gyeraga terina kyenoonyaayo era terina kyegenda kujjayo kyannaku nti omuntu asobola okukola statement mu ngeri y'okucriticizinga Bobi Wine ne bannankyukakyuka nti muhoozi ali mu kutambula ali ku ground atambula gwe oli mu America naye nga ye muntu y'omu eyagamba nti Bobi talina kiddako kubanga akalulu tekajjaako Museveni oyagala ki gwe buli ndongo gyevuga ozinirako nzinire omuyaga gye kukuza gy'ozungira at first akalulu tekajjaako Museveni ate enkya muhoozi ali mu kutambula Bobi Wine ali Bulaayo oba ani anaanunula Uganda mu kutambula tuba tunoonyaayo kaki si kalulu waŋŋambye akalulu tekajjaako Museveni era y'ensonga lwaki sikyatambula njiye strategy endala ŋŋenzeko mu bazungu oba nsakeyo obuyambi ate oli agenze ku ground nti ate bannange rava muhoozi ali mu kutambula ono ali Bulaaya naye nga teweerabira nti His Excellency Bobi Wine bwe yali atambula nga muhoozi agenze waabwe e Rwanda gye bamuzaala abantu be bamu abakola statement ne bagamba ono ali mu bitajjaako Museveni ali mu kuzungira mu Uganda agyetooloola oli agenze kusinkana abakulembeze banne kusaka ngeri yonna gy'atwala buyinza ng'anywedde ne njagala okutegeezaako ti omuntu atakwagala tewaliwo ky'olikola n'alaba nga ggwe mutuufu ye kubanga omulimu gwe ogumusasuza gubeera gwa kucriticizinga ne bw'olivuga emmotoka ennungi aligamba naye era maama ekimotoka kye kyalibadde kirungi naye maama ekizooza emabega efuuwa bw'olibeera omukyalo ow'akabina endoddo era ali kukiya nti yalibadde mulungi naye akabina kamulinga ng'akabaatule bw'olibeera n'ebbeere eddungi ng'erya mukyala wange omulungi Staabu wa Nattoolo era bajja kwogerera bagambe nti yalibadde mulungi naye maama ebbeere limulinga nga omugaati we gwewetera bw'olibeera n'amaaso amalungi bw'aliremu gawana waakiri aligamba yalibadde mulungi naye amaaso gamuli mu ngalo so that is our people those are our people otegeera naye n'otabanenya ate bw'otayogere ku Kyagulanyi onoolyawa kubanga Kyagulanyi takyagasa Solomon Kampala yekka ne maama Babi Kyagulanyi wabula agasa abamuvuma n'abamwagala fe abamwagala atugasa mu nsonga bweti waliwo wanaŋŋambye Ssaalongo muwawu Kenneth nti ekyenkya nze njo kigula ndabirawa kakati
nti Bobi Wine faba muwagira tumuganyulwa mu nsonga bweti akuumye essuubi lyaffe nti lunaku lumu kigenda kuggwa oba osanga ffe abamu senga twetugadda naddala ffe be baalemesa okukola emirimu gyaffe ne batuggyako zirayisinsi kati ate bano abateeka ebyuma mu nnyindo baali baasiraanasiraana dda ng'ensi yabakwatako dda Kyagulanyi yajjanga Yesu bwe yayingira mu maka ga Yayiro n'abawa obulamu nga bayita mu kumuvuma babaweeyo ku kasente ke bamuwaayo naye njanjagala obbategeezaako ti His Excellency Bobi Wine alinganga keeki mwe muli buuka akawuka bwe kalya ku keeki ko kalowooza kakkusenyera kagimaliriza naye nga tekalina kye kagikyusizzaako singa osigala otunuulidde keeki eyo enkaliriza Kyagulanyi alinganga eggi enkuyege terina kyeyinza kukola ku ggi era njagala obbategeezaako nti buli muntu lwakuwa ssente osuule Kyagulanyi aba akuwadde ssente kwesuula oba bakuwadde kaguwa kagenda kukutuga kubanga Kyagulanyi gw'oyagala okulinnya gye gava si ggwe wamugirira gw'oyagala okulinnya gye gakoma si ggwe wamupimira gye gava oba si ggwe yagaggulawo waliwo ensonga lwaki Kyagulanyi ye yajja lwaki si kitaawo oba nnyoko ng'ate bamusinga obukulu n'obuyigiriza oba osanga naye ng'ekyoli musajja mukulu okutambula kirungi okutambula kubanga Katonda yatuwa amagulu kutambula waddembe okutambula nga bw'ayagala naye kyannaku nnyo era kya buswavu nnyo nti oli ategeeka fight nga ye akutte kiso oba najjambiyo oba namundu naye ng'ate gwe akusibye n'emikono gye walikozesezza okumulwanyisa eyo tebeera fair fight gwe bw'oba okakasa nti omusajja ali ku ground ali mu kutambula naffe tuweemu omukisa tutambuleko kubanga naffe amagulu Mukama yagatuwanga naye bwe yagakuwa tulabeko ku ffe naawe ani asinga amaanyi ani kirimaanyi ani super power so bw'aba akakasa nti mutambuze mulungi naffe atuweeyo omukisa tutambulemu onaalya yemmere ekola ki ewooma naye okutambula si kyekikulu waliwo munnaffe gwe tulaba asiiba mu nnyonyi azisesema namu naye nga bw'omubuuza kyojjeeyo nabaleka e Uganda munnange ng'ojja kwesanga nga ye talina kyajjeeyo okutambula si kyekikulu kyojjeeyo kyekiki kyekikulu si kyakutambula abula kyojjeeyo kyekikulu nze nangirowoozezza bwe ntyo atambule w'amagulu ge bw'ali tagala nga kamunguluza amukutte aliwummulako ewa kitaawe naye nga kyannaku abagamba nti omusajja ali mu kutambula oli ali Bulaaya be bamu be bagamba nti akalulu tekajjaako Museveni addayo obutamanya ndwadde embiza embeera omwavu nessibeera mu ssiru kaakati muganda wange yeekolera ku nsonga eyo yennyini mpuliddeko abantu abadde bagezaako okunafuya era kino ekintu tubadde tusiba tukyogerako abantu abanafuya entambula ya pulezidenti Kyagulanyi waliwo n'abazzeeyo era obwedda mbawulira eyo nga bagamba Bobi Wine yagenze kuzannya firimu bino yabifuula bya firimu bya kuzannya firimu yasitudde famire ye yonna abagamba ali mu struggle ye yasitudde famire ye yasitudde mukyala we bagenze mu kweriira bagenze mu kusanyuka Bobi Wine ebya struggle yabivaako dda muli wano omusajja yagenze kulonkinga firimu era yagenze kweraga eri mu bazungu eyo emboozi ebadde etambula nnyo era kyemmanyi naawe obadde olina gy'ogibuulira muganda wange Yekolera ekintu kya pulezidenti kino muvi eno lwaki ereese nnyo controversies mu bantu nti kati n'aba NRM sibo kubanga tukize tugaane abantu wano ku ground amazima ga Katonda ensonga bagimanyi naye tuyina okubanga at least tugamba abantu abamu okulaba ekintu kino nga bakiraba mu wide perspective gwe ensonga eno ogiraba otya okutambula kwa president n'okugenda ne yeesitula n'emboozi egiddeko okuva emabega ate oyongerezeeko n'ensonga ya kubanga twawuliddeko n'ono omukulu Tayebwa ng'ayimirira ku TV ng'aga nti Bobi Wine abalimba afuna ssente mu gavumenti singa abatayagala singa agamba nti tafuna ssente mu gavumenti lwaki tagaana zino biliyoni 3 ze bamuwa okuva mu gavumenti gy'agamba nti gyatawagira ze bawa ekibiina kye tandikiraawo ssebo taata Tayebwa agw'ensimbu simanyi oba ekyo kyomubadde mukimanyi kubanga ate Bobi Wine bw'aba akolera mmwe ate yo Russia n'aba ya ngeri ki evaayo negamba America nti oyo gwe mulaba mu kasaati aka red gwe twasindiseeyo mbega waffe kitegeeza bw'aba akolera mmwe kitegeeza buli kyakola kigasa mmwe era kiyamba mmwe era kiri ku agenda yammwe si mukozi mulungi talina kusiimibwa busiimibwa alina kwanikibwa kyekyo eggambye nti agw'ensimbu
kati mu kugwa ensimbu n'alabanga buli ekibakuba alabanga ekibayamba nye n'omubuuza lwaki okikomentingako bwe kiba nga kiyamba ggwe. Kati kankugambe ekigambo kimu, nze nga nkeera wano nga nsindika omwana nga muga agende e Uganda ontundira akataka kange bwavu bunnuma wane Kenya, genda ontundira akataka kange akandekerwa Itongwa mu kyalo bwavu bunnuma. Ale ne nkubira Museveni essimu nti waliwo omuvubuka ajja wanviiri za kimeme oba wa kitema we musanga mu mukwate oyo wange embeera nayo wano tegeera. Ekirala Bobi Wine azunga nye Bulaya nga bagamba mbune mukazi we ne famire ye be bagenda bokka naye kwata famire yo mugende ebusi ku mwalo buli omu ayina eddembe erizunga. Yesu buli omu ayina eddembe erizunga kubanga buli omu ozungira mu levo yo. So bwaba Bobi Wine agenda e Bulaya naye kwata famire yo mugende ebusi ku mwalo. Eno ye Bobi Wine azunga e Bulaya nga azunga ku nsonga za ggwanga naye gwe osiiba ozunga kizinga ku kizinga onoonya basawo bakola. Yesu Oshegera. So ekirala ekya firimu kyoyogeddeko Masaaba. This is not a movie, it is a documentary. Twali tukula waliwo ekintu kye twayitanga firimu ya Amini. But was it a movie? Kati bw'okyogera ku mulembe guno ebintu bye twalowoozanga mu gy'ekinaana oba mu gy'ekyenda nga gw'okyabirowooleza ku mulembe guno munange oba oyetaaga kuwabutwa kubanga bw'oba ddagala libeera expired tosaanidde kubeera mu generation eno gw'atannafuna na busobozi bwawula mu movie ku documentary. Oba tosaanidde muganda wange kubeera mu generation eno oba tosaanidde obeera odd man out. Oshegeera obeera lyerire ejjanzi lye nayogeddeko mu nzige. Obeera jjanzi mu nzige. So anyway oyawulyanga okuzunga kwa His Excellency Bobi Wine ku muluma omulyango si muggalo okutandikawo political party yo bannayuganda bakukkirizeewo naawe ozungeko. Oyawuliriza awulyanga Bobi Wine takoze kimala naye mwana wa muntu nga gwe tusobola okukikkiriza kale alemeddwa tukikkiriza nga bw'ogambye naye ate naye wooli ate omusinga n'obuyigirize kale weesowoleyo babeereyo ne baasa. Mukulu Yekolera oli ajja kugamba nti Bobi Wine yavaayo n'agamba nti agera tusoteeka mu nsi ensuubize era n'atugamba n'okutugamba nti tulonde tubimukwase. Oli ajja kugamba oluggi mu kuvaayo oluggi oluleeta abalala abasobola okuvaayo Bobi Wine teyaluggala yingira naawe tukuwagire. Si kirungi kupiininga muntu nti gondi alemereddwa gundi alemereddwa buno obuvunaanyizibwa lino eddimu ddene guno mulambo tewali musajja yeetikka bw'omu mulambo agutwale mu ntaana okuggyako nga musezi ng'agujja mu ntaana agutwala wuwe mu ntamu. Kakati gw'okozeewo ki? Ekyo kye kibuuzo kye mbuuza bannayuganda ababuyabuya. Gw'okozeewo ki? Gwe sooka otulage ky'okozeewo nti bannange wadde nga kiri bwe kiti naye tuyite wano kubanga waliwo ebibiina byali byabayeekera ku mulembe gwa Idi Amin okuva 71 paka 79. Twalinawo Kikosi Maluumu, twalinawo Flonasa, twalinawo n'ebibiina ebirala. Naye nga tewali kibiina kyoyinza kugamba nti kyemaliridde okununula Uganda nga buli omu azannyira gyali paka lwe twalaba nti Kikosi Maluumu ye yawangudde ne tugenda n'eyo. Era we twajja mu myaka gy'ekinaana nga Desemba Dr. Apollo Milton Obote Paulo Muwanga amaze okumulayiza nga pulezidenti wa Uganda. Waliwo ekibiina bakiyita UFM, Uganda Freedom Movement, ekyali kikulirwa Dr. Andrew Takome Kayiira. Ne tubaawo n'ekibiina bakiyitanga FEDEM ekyakulirwanga Basserwanga Lwanga n'Enkwanga. Ne tubaawo n'ekibiina kye baayitanga NRA ekyakulirwanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Nti forces ezo zonna zaalwananga naye ng'ekigendererwa kyali kimu kya kukyusa Uganda. Era forces ezo zaagatta amaanyi okukyusa Uganda.
era bw'ojjukira bulungi ekibiina kya UFM ekya Uganda Freedom Movement ekyali kikulembera Dr. Andrew Takome Kayiira kye kyawamba Kampala ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi gwali gwa January omwaka 1986 osegeera teyali NRA kitegeeza nti ebibiina byonna byali kurusha oluzungu ndogedde bulungi oba kiyite okubeera ebisaale mu kukyusa ensi yaffe kakati olwaleero bwe tuba nga tuli mu force oba nga tuli mu lutabaalo nga tuli mu kulwana gwe genda awo ewalemye Bobi Wine leeta kuluyo egenda awo ewalemye Bobi Wine gwe wa UNN kwata kuluyo genda ewalemye His Excellency Bobi Wine gwe kafukula ttaka ng'embizzi z'omu kyalo naye kwata kuluyo ogende ewalemye Bobi Wine gwe asala ekimemeya amaze mu ddwaliro emyezi 2 naawe genda kwata kuluyo gy'olina ogenda okwata ewalemye Bobi Wine gwe Yekolera itongwa bw'oba owulira nga waliwo ewalemye Bobi Wine kwata kuluyo ogende ewalemye Bobi Wine then ne Bobi Wine oyo gw'oyita omunafu alemereddwa eyo kuluyo gy'alina obamaanyi g'amatono galina we gajja okukwata ffenna bwe tunaagatta amaanyi gaffe ago ge walowooza nti manafu oba matonotono tegasobola kukyusa Uganda nga biri ebibiina byenjogerako ebitaali mu gavumenti nga biyeekera gavumenti omwali FEDEM omwali UFM omwali NRA bwe byagatta obunafu bwayo ne bijjamu amaanyi ag'enjawulo ne binunula Uganda so naawe today bw'oba owulira nga His Excellency Bobi Wine munafu naye ng'ate naawe oyinawo UNN ng'oyinawo bano ab'ebyuma mu nnyindo ng'oyinawo bano abalwadde abatasirikako banaasesema n'osesema kubanga omulwadde ayasaamirya naye nno taba mwangu omulwadde asirikako ng'oyinawo ekibiina ky'omulwadde asasirikako kati nammwe mukwate forces zammwe mukwate amaanyi gammwe tukole ki buli omu akwatire wakwatidde gwe woolaba awalemye omuntu kubanga nze nkimanyidde ddala bulungi His Excellency Bobi Wine ng'omukulembeze tagenda kujja kwogera nze byenjogera kyokka ng'ate bigattako kati nze kambikole byogere nafuye gavumenti masaba His Excellency Bobi Wine kyatasobola kuyisa mukama osobola okiyisaamu eyo paati n'ogimuyambako osobola okunafuya ki gavumenti kakati naffe tubuuza bo bazannye paati ky'okunafuya gavumenti ng'ate baga Bobi Wine mubi ng'ate buli lwe bajja tekuli kubbo kati obawulira batandise Bobi Wine si pulezidenti gorerere bawaana buwaanyi gavumenti bakozeewo ki okwenunula kubanga ono omulimu munene sigwa kutta nsekere sigwa kutta nsekere oba gwa kulya ttooke gwa kuba ttooke ennoga nti eggala essajja litta ennoga likuba ettooke ennoga ate nga lirina n'okutta ensekere bw'aba His Excellency Bobi Wine ogugwe gwa kugenda kugaa abazungu bannange bwe gwakanga mutubeerangamu kati gwe ogugwe gubeere gwa gukuma lwaki omufuula endogoyi lwaki omufuula endogoyi nti buli kimu yalina okikwasaganya oba buli kakica yalina omumukola kubanga kukyusa gavumenti tuba mu kugogola kakica kubanga gavumenti eyo betuwunyirira ng'ekivundu era y'ensonga lwaki tuba mu kugirwanyisa abeera kakica kale bwe tubanga tuli mu kulwana gavumenti nze ndowooza buli omu akwateko waakutte ndi nga bwe mbagambye gavumenti ya NRM twagala giziika naye essanduuko eyo sisobola gisitula bwomu oba His Excellency Bobi ntasobola gisitula bwomu ng'era bwe tuba mu kuziika bantu bangi abasitula omulambo kakati muganda wange nga tunaatera okuwunzika waliwo ekibaddewo mu nnaku ezo eziyiseewo twagenze ne tulaba omuvubuka bano abaali beeyita abaakabi oba abeeyita ab'amaanyi era yatusuubiza nako n'atugamba nti ye si munnayuganda munnange yagenze ku kitebe kyaffe n'amala omuyitale kasiwuukira eyo ensonga eyo ogyogerako ki muganda wange Yekolera ey'abano abantu abajja ku kitebe kyaffe okutusoomooza munnange tugambe nti tukuumye nnyo empisa kwegamba buli muntu n'atuuka ekiseera nga ayina kutumanyira bumanyizi oba gwe kiki kye walabye mu kintu ekyo newankubadde embizi kitonde kya Allah naye ate tekikkirizibwa mu muzikiti adde ng'embizi kitonde kya Allah naye tekikkirizibwa mu muzikiti oyo yabadde ng'embizi mu muzikiti yabadde ng'embizi mu muzikiti naye era njagala okukikkaatiriza nnyo nga neebaza security team mwebale kumuyigino walinga kubanga yabadde anoonya ekintu kimu mumukooneko oba mumukwateko bitandikira awo nti twabagamba bano babuvuyo bano bali bwe bati ne bwe bati naye
nebaza nnyo Commander Eddie nti eyakulonda tewamusala era wamuwadde ensonga y'okwongera ekisanja ekirala era wamuwadde okwenyumiriza mu magezi g'okubanga yasobola okusupportinga omusajja omugezi nga ggwe ya naye nga engeri ye gy'atali munnayuganda era gy'ali omuswidi abeereko ewaabwe ate Masaba njagala okutegeezaako ekintu kino njagala ogamba muganda wange Eddie Mezaya tujja kunga Eddie Mezaya tusobola okukulemesa Bulaaya ekyo nkikubuulira kuba ebigenda mu maaso mu ggwanga obiraba n'ebiriyo biraba ekitta abantu Eddie Mezaya buli lw'oyambako gavumenti etulugunya abantu obetta abantu okujustifyinga nti ffe twewamba era ffe twetta era tuli babi n'okusinga gavumenti Eddie Mezaya tusobola okukuŋŋaanya obutambi bwonna ku gavumenti byekoze bannayuganda ne tubitwala ku embassy ya Sweden batandika okutazaama jjukira towa musolo toyina kyogattako osurvivingira kamwanyi munaye tuyinza okukulemesa obulamu naye si kye twagala kubanga ffenna tuli bannayuganda tetwagala kufaanaganako nga Museveni gwe tulwanyisa naye bw'onyigiriza essa emizo gizaaza kyekyo kakati baganda bange abaakatuuka puroguramu yaffe eno tegenda kuba mpanvu tuli mu kujabulajabula okulaba nga tugifunza kubanga tukimanyi bantu bangi baagala nnyo okugiraba nga nnyimpi ate abamu bali Uganda kaddata tuba tukalaba so twagala tujabule mangu naye Yekolera n'asonyiwa twongeremuko obudakiika ne bubeera 5 waliwo ekintu kye njagala okubuuza olunaku olwaleero abayenzeŋŋaanye obudakiika 5 bwasabye abayenzeŋŋaanyeeko nagaanyeeko endi weebale nnyo muganda wange olwaleero tulabye omukulu eyeeyita Ssaabalwanyi nga bamukoleddeyo kapoti mwe yeekwese era ensonga eyo gyogerako ki omukulu tumulengeddeko eyo ng'ayina gy'agenze olabye ekifaananyi ensonga eyo njajjogerako nkya omanyi lwaki nkyayina bye neetegereza omanyi nze sinyiga kizimba kitannajja naye nga kyenyinza okugamba nti Museveni emirembe gimumazeeko emirembe anti bagamba mbu tewali opposition ewadde Museveni mirembe ng'eyakyagulanyi kakati bwe tubanga Museveni tumuwadde mirembe kkiriza nti emirembe gimumazeeko emirembe Masaba kankwesonyiwe kale mugamba akukumire muganda wange tunaddamu webale kale akume amiina baganda bange oyo ye mukulu Yekolera njagala okubeebaza abadde ku puroguramu y'olwaleero eno puroguramu ebeerawo buli Lwakutaano bw'oba ng'oginyumiddwa ennamba yaffe eyo ya muganda waffe Yekolera osobola okuteekako ka data okomawo twogere ku puroguramu y'emu eno njagala okubeebaza ababadde kuno bw'oba ozze kuno ng'obadde olina feelings ennene olina obusungu munnange ffe twogera nga buli kimu we kiri ate njagala okubeebaza okuba